Ku bbalaza twakulaga emboozi ng'abasuubuzi batiisatiisa okwekalakaasa olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti omukulembeze w'eggwanga si wakubasisinkana nga bwe baali bakkiriziganyizza mu gw'omukaaga Kololo ku nsonga ya IFRIS n'omusolo ogwa kiro ku ngoye. Amaduuka agawerako mu bitundu by'ekibuga eby'enjawulo n'enguudo tusanze maggale. Mu kikuubo kyekimu ku bifo ebisingamu akeetalo mu kibuga wabula ng'eno abasuubuzi babadde batono bw'ogeraageranya n'abo abakulira mu kifo kino. Bangi ku bano tebatawanye kugula maduuka gaabwe era mangi galabiddwako nga galiko amakufulu. Ku bizimbe nga Justin Arcade abasuubuzi babadde batono nnyo era bano balumiriza omukulembeze w'eggwanga okubazannyisa jangu nkwekule mu mbeera y'okunyigirizibwa. Tubadde tumanyi tutaja kutusinkana leero tatusinkanyiza yagambye mulwadde kati tunaabeerawo tulinde mpaka ddi. Of course amaduuka okugaggala tukiwagira kubanga emisolo gye tuwa tegitugasanga bannansi. Ate ku Kwalisel ne ku Nabukeera yo abasuubuzi tebatawanye anti amaduuka gonna gabadde maggale. Abo be tusobodde okwogerako nabo basabye bannaabwe bulijjo kubeegattako mu nsonga nga zino basobole okufuna eddoboozi eryawamu okwerwanirira. Nawe ggalawo kubanga tekinyigoyo yekayeka ddalawo kinyiga ffenna. Abeetisse b'emigugu be bamu ku bantu abasinga okukosebwa mu mbeera eno era ng'abasinga balabiddwako nga bali ku mbalaza beebase. Abasuubuzi balumiriza gavumenti n'ekitongole ekiwooza ki URA okubanyigiriza ne beetamu emirimu gyabwe. Kati kino gavumenti yaffe kyetwagaliza segedde etwongezza emisolo buli kimu ekitutaddeko ate tukyetwagaliza. Omwogezi w'ekitongole kigatta abasuubuzi Kikasiita Issa Ssekitto atubulidde nti okwekalakaasa kuno baakuzeemu oluvannyuma lw'okulowooza nti ensonga zaabwe pulezidenti azifudde kyakuzannyisa. Twekuddira ensonga ezinyiga eggwanga eddamba ne bazikwasa minisita wa Kampala ate ng'ensonga ze emirundi egisinga babadde bamugoberera abamu azikwata mu ngeri ya kiboggwe. Bano bagamba ensonga okuzikwasa minisita wa Kampala omubaka n'abuyisa ku mukutu gwa WhatsApp kabonero ak'okubajooga. Toyinza kuddira minisita omulamba n'okwata ekiwandiiko ky'obutakkaanya wakati wa pulezidenti n'abasuubuzi ekimaze emyezi n'ebisibo nga lisaaki ekolebwa n'oweereza ka SMS message oba n'oweereza amaloboozi ga WhatsApp. Abamu okuggulawo ate abalala ne baggalawo. Ssekitto agamba kigenderere eky'okubanafuya enkya bano basuubira okuddamu akeediimo. Waliwo n'abalala nga babateekawo kunafuya Kasiita era naye bw'ena enafuwa n'abo ojja kuwulira nga bagenze. Naye olunaku olw'enkya tukkiriza nti eno embeera ffenna tujja kuba eggwanga limaze okutufuna amawulire gonna ageetaagisa nti mu butuufu kyetaagisa tuggalewo. Kati waliwo olukiiko luyitiddwa olw'obunnambiro eri abakulira sectors ez'enjawulo mu busuubuzi okulaba kye bazzaako. Bino byonna nga bigenda mu maaso byo ebyokwerinda bibadde binywevu ddala. Ate abasuubuzi abakolera ku kizimbe Kinnalule Arcade Nakasero basobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'okusanga amaduuka gaabwe gonna nga gateereddwako siiru obutabaganya kugayingira. Bagamba nannyini kizimbe Gasita Lulentakke yali abagambye nga bwe bagenda okubongeza ebitundu 18 ku buli 100 ku renti gwe basasula kyokka ng'era babadde basasula omusolo gwa bitundu 18 ku buli 100. Kati nga tetumanyi oba 18% bagenda musolooza separate kubanga ye renti abasuubuzi bakoze eki bamusasudde. Kati beebuuza lwaki baggalibwawo nga te renti akoze ki asasuddwa. Era buli risiiti agirina omupangisa ayinako wansi 18%. Kijja kitya ate nga baatugambye tweyongeza 18%. Bagamba tebalabuddwako nti amaduuka gaabwe gabadde gakuggalwa kale nga kibabuuseeko ate okutuuka nga gaggaddwa. Twakiriziganya n'omukama waffe n'atugamba tugenda kukola ki tugenda kyogerako kati ekitubadde tusuubira kukola ki tujja ne tusangako siru. Abantu abali mu 150 be bakoseddwa mu kino tugezezzaako okubira ku nnyini kizimbe kino Ntakke ku ssimu ze zimanyiddwa wabula nga takwata. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.